Mukama Katonda tumwebaza nate kubanga akyatukuumye n'atuwa obulamu. Nga bwe njogera bulijjo nti oli mulamu y'ensonga lwaki osobola okundaba n'okugoberera ebyo bye tuyigiriza, naye ng'okubeera omulamu Katonda waffe yakituwa era yakitukolera, kyetuva tumwebaza. Njagala nate naawe okukwebaza buli yenna andaba, naye okusingira ddala abo abagoberedde oba abagoberera emisomo gino. Olwaleero tugenda mu kitundu kyaffe eky'e14 nga tuli mu musomo guno, naye weebuuze nti bw'obeera ng'otandikidde ku kino bimeka ebikuyiseeko, naye ate osobola okubifuna nga bwe mbagamba nti senga osubscribinga ojja kusobola okubeera ng'emisomo gy'otaafuna osobola okugifuna, gijja kujjanga bw'oba osubscribinze. Buli lwe tunaateekangayo omusomo gujja kujjanga butereevu awo w'ogulabira. Akati emabega nabagambako nti siyinza kuweereza buli omu omusomo oguba guzze. Ngezaako nga bwe nsobola obbaweereza, naye siyinza kuweereza buli omu, abantu abasukka mu mutwalo omulamba. Y'ensonga lwaki mbakubiriza okusubscribinga. N'ekyokubiri, bw'obeera nga olinayo abantu be wandyagadde babeere nga bagoberera emisomo gino, osobola nabo okubaweereza ne basubscribinga. Bw'obaweereza emisomo gino basobola nabo okubeera nga basubscribinga ne babeera nga bagifuna butereevu. Tuli mu kitundu kya 14 nga twogera ku okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo, oba okutuukiriza enteekateeka ya Katonda, oba okwolesebwa kwa Katonda eri obulamu bwo. Byonna bitegeeza kyekimu. Twasooka ne tulaba nti buli omu ku ffe Katonda amulinako ekigendererwa kyateekeddwa okutuukiriza, oba amulinako enteekateeka gy'ateekeddwa okutuukiriza. Ebyo gye twatandikira ne tugenda ebitundu nga 12 biramba. Kati ne tudda ku nnyingo yaffe ey'okubiri yeegamba nti buli omu ku ffe alina okufuba okulaba nga ozuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Olina okufuba. Teri ajja kukuzuulira kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, naye gwe ovunaanyizibwa. Nze nvunaanyizibwa, naawe ovunaanyizibwa, n'omulala naye avunaanyizibwa okuzuula kiki Katonda kyayagala atuukirize. Akati omulundi oguyise twalaba nti eddaala erisooka oba siteepu esooka, eddaala erisooka mu kubeera ng'onaategeera ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwe, enteekateeka gy'akulinako, y'ey'okumumanya, okumanya Katonda, okumutegeera. Twalaba nti toyinza kumutegeera yenna n'omumalayo, naye ate Katonda alina by'ayagala tumumanyeeko. Era ekyo kye tuba tumanyi ku Katonda kye kindetera okubeera nga mukkiriza, nga neewayo gy'ali, nga n'atambula naye. Ekyawandiikibwa eky'ebikolo by'abatume essula y'e17 ennyiriri ezo 26 kutula ku 28 ze zitulaga nti nno Mukama ayagala tumumanye, nti Katonda yakola okuva mu muntu omu n'akola ebika byonna eby'abantu abali ku nsi. Olw'e17 ne lutugamba nti Katonda kye yali ayagala abantu bamunoonye basobole okumulaba. Naye Katonda tabeera wala nti tumunoonya nti tugende egindi oba egindi. Katonda atubeera kumpi, naye ky'omanyi ku Katonda kye kikuleetera okubeera nga omulaba, ng'omutegeera. Bw'oba tolina ky'omumanyiiko era tomuwulira nti ali wamu naawe, era omuwulira nga kuli ewala ennyo. Kaakati tukyagenda mu maaso n'ekyo nti ekisookera ddala kwe kumanya Katonda. Omulundi ogwayita nayogera ku Musa bwe yali nga Mukama yamuteeseza nti yagenda okuggya abaana ba Isirayiri e Misiri, naye Musa nga tamanyi Katonda, ng'alowooza nti ye Musa ajja bikola mu maanyi ge. N'agezaako kubikola mu maanyi ge. Bwe yasanga nga Omumisiri akuba Omuyisirayiri, Musa n'agolokera ku Misiri n'amutta n'amuziika,
naye weebuuze nti senga yali abikoze mu maanyi ge yandisobodde okugyayo abaana ba Isirayiri mu Misiri? Yandisse bameka nga tebannamutta? Naye ye Mukama bwe yakikola mu ngeri ye nga Musa akozesa ddoboozi ti Mukama agambye bw'ati, kyasobola okubeerawo abaana ba Isirayiri ne bava e Misiri. Kaakati olwaleero tugenda kulaba mu ndagaano empya omusajja gwe bayita Pawulo, okumanya Katonda kye twogerako nti eddaala erisooka kwe kumanya Katonda. Bw'obanga oli musomi wa Bayibuli ng'era ogoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso, okimanyi nti Pawulo nga tannafuuka Pawulo ng'akyali Sawulo yayigganyanga abalokole, yayigganyanga abantu abo bakkiririza mu Mukama. Era tujja kumusomako nga yeeyogerako nga bwe yagukola omulimu ogwo, nga naye alaba yagukolera ddala bulungi. Naye ate Pawulo oyo eyayigganyanga abagoberezi ba Yesu Kristo, Katonda yali yamuteeseza okubanga ye yabuulira enjiri n'abantu balokoke ate bajje eri Yesu. Ebbanga lye yamala nga tannaba kutegeera Katonda mu ngeri Katonda gye yayagala amutegeeremu, yalimala ng'ayigganya abagoberezi ba Kristo. Naye bwe yatandika okutegeera Katonda n'ategeera Kristo kyali, n'amaliriza nga kaakati mu kifo ky'okubeera nga abayigganya ate kati nga yagenda gye bali, n'abo abatannajja eri Yesu nga yabalumba gye bali n'abaleeta eri Yesu. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera ekigambo kino mu Yokaana essuula ey'17 olunyiriri lwa 3. Yokaana 17 olunyiriri lwa 3 ng'agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Obulamu obutaggwaawo businziira ku kutegeera Katonda n'okutegeera oyo Yesu Kristo. Bwe tumutegeera, bwe tumumanya Katonda waffe, twezuula ne tumanya ki kyatwagaza tubeere nga tukola. Kati njagala tugende tutunuulire omusajja ono Pawulo akola omulimu yalowooza akolera Mukama, era nga bye yakolanga ye bw'aba yenyumyakaga nti yabikolanga mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Bikolwa y'Abatume essuula 26 olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'16, bwe naaba nsobodde n'abuukamu ennyiriri ezimu n'enzijjayo ezo zokka eziri ku mulamwa gwaffe. Bikolwa y'Abatume 26 okuva ku lw'omwenda okutuuka ku lw'16 aga nti mazima nze nalowooza nzekka, Pawulo y'agamba, mazima nze nalowooza nzekka nga kiŋŋwanidde okukolanga obubi ebigambo ebingi ku linnya lya Yesu Omunazaleesi, ng'agamba erinnya eryo nina oddikola obubi, nina oddikolako obubi bungi. Olw'ekkumi, n'okukola n'enkolanga bwe nti e Yerusaalemi, nze n'ensibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi. Bwe naweebwa obuyinza eri bakabona abakulu, era bwe battibwa n'enzikiriza okubatta, nga kkiriza okutta abagoberezi ba Yesu Kristo. Era bwe nababonerezanga emirundi mingi mu makuŋŋaaniro gonna, ne mbawalirizanga okuvvoola n'abawaliriza okwegana Yesu Kristo. Yabasinkananga n'abawaliriza okwegana Yesu Kristo, ne mbasunguwaliranga nnyo, ne mbayigganyanga okutuuka mu bibuga eby'ebweru. Ey'Olungereza egamba mu bibuga bye simanyi. Bw'oba osomye ey'Olungereza egamba yabayigganyanga ng'agenda Kapaalo, n'atuuka ne mu bibuga by'atamanyi naye ng'anoonya kubeera nga abaleetera okwegana Yesu Kristo. Olw'12, awo bwe nali ŋŋenda e Damasiko nga nina obuyinza n'okulagirwa okwava eri bakabona abakulu, mu ttuntu ne ndaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka kw'enjuba ne gumasamasa ne gunneetooloola n'abali batambula nange. Olw'14, ne tugwa ffenna wansi, ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange mu Lwebbulaniya nti Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Kye kizibu ggwe okusamba ku miwunda. Olw'15, nze ne ŋŋamba nti gwani Mukama wange? Mukama waffe n'aŋŋamba nti nze Yesu gw'oyigganya, naye golokoka oyimirire ku bigere ebyo. Kyenvudde nkulabikira
nkulonde obeere ng'omuweereza era omujulirwa w'ebyo mwondabidde era ow'ebyo mwe naakulabikiranga. Kati ekyo kikyusa omusajja abadde ayigganya abagoberezi ba Yesu Kristo nga kati agenda kubuulira Yesu Kristo, agenda kuleeta abalala eri Kristo. Naye kiki ekimukyusa? Kubanga Mukama yamweyanjulira n'amulaba. Kati n'omulala ajjaga nti nange kambeere wano Mukama aveeyo ajje aneeyanjulire mulabe. Nedda, si ffenna nti Mukama agenda kutulabikira mu ndabika oba mu ndabikira gye yalabikamu eri Pawulo. Naye Mukama tumulaba tutya? Mukama tumulaba okuyita mu kwewaayo gy'ali, okubeera nga njagala nsobole okumumanya. Tumumanya okuyita mu kigambo kye, tumumanya okuyita mu kwewaayo gy'ali, tumumanya okuyita mu ssaala nga tusaba ne twewaayo eri Mukama. Mukama n'amulabikira, n'amulaba, n'amugamba ogenda kubeera mujulirwa mu ebyo mwondabidde era mu ebyo mwe naakulabikiranga. Kitugwanidde okumanya Mukama. Era omusajja ono bw'amala okumanya Mukama, Pawulo ono, tugenda kulaba bingi ye byayogera ng'amaze okubeera ng'amanya Mukama. Yakolanga byakoze naye ng'agamba nakolanga lwa butamanya. Bw'oba osomye mu Bafiripi essula ya 3 olunyiriri lwa 5 okutuuka ku lw'e10, Bafiripi 3 olw'okutaano okutuuka ku lw'e10, agamba yali ayogera ku ebyo bye yali era nga bimuleetera okuwulira nti wa kitalo ng'abyenyumiririzaamu. N'agamba nti nze yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana ow'omu ggwanga lya Isirayiri, ow'omu kika kya Benyamini, Omwebbulaniya wawu mu mateeka, mu Falisaayo. Kwegamba ebintu ebyo byonna byeyogerako awo byalinga bikulu nnyo era nga bagamba babimanyi. Naye olw'omukagaga nti mu kunyiikira nga njigganya ekkanisa mu butuukirivu obuli mu mateeka, nalabika nga siriiko kyakunenyezebwa. Naye kati ngenda kusoma ennyiriri 2 era awo, ngenda kusoma olw'omunaana n'olw'e10. Olw'omunaana ga nti naye era ebintu byonna biri byayogeddeko, okubeera Omwebbulaniya, okubeera nga Mufalisaayo, okubeera ki, naye era ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo. Agamba mu kutegeera Kristo mwalimu obulungi bungi gy'ali. Mu kutegeera Kristo Yesu Mukama wange, ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera empitambi, ndyoke nfuna amagoba ye Kristo. Olw'e10, ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono bye nga mufaanana ne mu kufa kwe, ndyoke mutegeere. Nga aluubirira okubeera nga yeeyongera omumutegeera. Yamulaba naye nga yeeyongera okubeera nga ayagala omumutegeera. Era ayongera n'awa obujulizi ku ngeri gye yamutegeeramu n'engeri gye yamumanyaamu. Bw'obeera ng'osomye essula ya 22 olunyiriri okuva ku lw'okusatu okutuuka ku lw'e15, era namwe nja kulondamu ze naaba nnonzeemu, wagamba ayogera ku biri bye yasooka nga byayita ebikulu, naye oluvannyuma bwe yategeera Katonda n'alaba nti mpitambi nga tebiriimu makulu. N'aga nti nze ndi muntu Omuyudaaya eyazaalibwa mu Taluuso eky'omu Kirukiya, naye eyalerebwa mu kibuga kino ku bigere bya Gamalyeri. Gamalyeri yali musajja amanyiddwa okusomesa abaana mu nzikiriza y'Ekiyudaaya ne baba bakugu, eyayigirizibwa ennyo empisa z'amateeka g'abajjajja n'embeeranga n'obujja bwa Katonda nga nammwe bwe muli leero, ng'alina obujja bwa Katonda naye bambi nga Katonda ate tamumanyi, ng'alowooza kuba nti mumumanyi naye nga tamumanyi, nga yalowooza nti Katonda oyo gwakwatirwa obujja abantu abalala abatamanyi Katonda oba abamusinza mu ngeri endala kyalina bakolako kwe kubeera ng'abalumba, ng'abayigganya,
naye ng'ate ye Katonda kyayagala kwe kubanga abantu abo bategeezebwa amazima basobole okumumanya bakyuke bajje gy'ali. Kati olw'okunanaga n'enjiganya ab'ekkubo lino n'okubatta nga mbasibanga era nga mbateekanga mu makomera abasajja n'abakazi. Ayogera bingi nnyo naye kaakati ebyaliwo twabisomyeko. Kati njagala kutuuka wano nga waliyo omuntu amutumiddwa. Twasomye ne tulaba bwe yali ng'ali ku nsolo ye nga bagenda e Damasiko n'amaliriza ng'agudde n'abo be yali nabo. Naye Katonda n'amutumira omuntu. Kati oyo gwe ngenda okusomako kati. Ebigambo by'omuntu oyo njagala tubiwulire. Ebya Ananiya ng'ayogera ne Sawulo oba Pawulo. Olw'e12 luga nti omuntu omu erinnya lye Ananiya atya Katonda mu mateeka eyasimibwa Abayudaaya bonna abatuula eyo n'ajja gye ndi n'ayimirira we ndi n'aŋŋamba nti owooluganda Sawulo zibula. Ekiseera ekyo ne nzibula okumutunuulira. N'aŋŋamba Lw'e14 n'aŋŋamba nti Katonda wa bajjajjaffe yakulonda dda otegeere ebyo by'ayagala. Wuliriza ebigambo ebyo. Katonda wa bajjajjaffe yakulonda dda otegeere ebyo by'ayagala era olabe omutuukirivu oli asobole okulaba Mukama. Era olabe omutuukirivu oli era owulire eddoboozi eriva mu kamwa ke. Amulabe awulire eddoboozi eriva mu kamwa ke kubanga onaabeeranga mujulirwa we eri abantu bonna ow'ebigambo by'olabye ne by'owulidde. Kati ekyo kireetera Pawulo okutegeera n'agamba ono ye Mukama wange era n'amukkiriza okubeera mukama we n'akkiriza okumugondera n'okumugoberera. Kati abadde ayigganya abo abagoberera Yesu Kristo ate kati nga yaleetera abalala okujja eri Yesu. Ebigambo bino ayongera n'abijjulira ye Pawulo mu Timoseewo ekisooka essula 1:13 ng'agamba nti olubereberye bwe nnali omuvumi oba bwe nnali omuvvoozi era nga njigganya era omuyigganya era ow'ekyejo naye nasaasirwa kubanga nakola nga simanyi mu butakkiriza. Bye yakolanga okusooka yabikolanga mu butamanya. Biki bye yali tamanyi? Butamanya Mukama. Naye bwe yamanya Mukama n'amanya nti mbadde ntambula olugendo nga nzira eri so ng'ate ye Mukama yantondera kudda eno. N'akyukirawo n'ava mu kuyigganya n'afuuka ate kati ayita abantu okujja eri Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu Timoseewo ekyokubiri ayongera n'abeerako kyatugamba. Timoseewo ekyokubiri Pawulo ayongera n'ayogera ku ngeri gye yamanyaamu Mukama waffe ng'agamba nti ayagala amumanye yeeyongerenga okumumanya. Ayagala amumanye yeeyongerenga okumumanya nga kitegeeza okumumanya tekuggwaayo. Nina okwongera okumumanya. Mu Timoseewo ekyokubiri essula esooka n'olunyirwa 12 aga nti era kyenva mbonaabona bwe ntyo naye sikwatibwa nsonyi kubanga mumanyi gwe nakkiriza era ntegeerera ddala ng'ayinza okukuuma kye namuteresa okutuuka ku lunaku luli. Kati agamba gwe nakkiriza mumanyi, nina kye mumanyiiko. Mmanyi nti nno agenda kukuuma ekyo kye namuteresa ne kye yamuteresa bwe bulamu bwe. Yamwesigisa obulamu bwe agenda kubukuuma. Kati amutegeerera bulungi nnyo. Twetaaga okumanya Mukama ng'eddaala erisooka ery'okutegeera enteekateeka ya Mukama gy'akulinako. Ly'eddaala erisooka kutegeera Mukama. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi.